Yes, mukasira katulekedde kyatulese olwaliro. Nagamba sola bavije Jones Splashes nga bulijjo nga bagamba Flavor Unit Entertainment bakutwisiako sema gye tulekedde. Tugenda kolekera ba African Americans ku mulundi guno. Mukasira ka mukutandika tukatandise bwetyo olwaliro. Tutandikidde masekati galumwe nga bagamba Jack Films, Capital Love, Nababi ET Productions nabegasiwa mu kutusyako gye tugenda okwekanya. Tutandikidde masekati galumwe. Teka solengerezi bazigudde gudde. Omanye utawo lwabadde lwamangweno olwabadde mu kaseera ako. Nibagamba Tatiana Ali naye agenda kumisema gye tulekedde. Bonna nno bazanyi bamanya be tulekedde olwaliro. Buni essaawa yakaaba haramu yagiteze naye kirabika okusyanga bwe byatambudde mu masekati g'ekiro talina tuusa kwagala kuzuukuka nga bagamba Makiela n'ettaka buzeemu. He's talking about the Halloween party. Kakasi. Ekyabaddewo sebo bafunye akasira akateekanika. Nice to meet you. Soka musimula kesi. Nga bagamba DJ Kwauzi. Ne mwali. It's for the small business line. Yambuzi ogenda kola kyolwaliro kono munnange. Olwaliro waliwo ka Roni kentekeddwa ogezaako kubanga nfuna buno bwe bagaba obwa bizinensi entonotono. Nga bagamba Ricky Gonzalez agenda kubaamu. And to stand out. Otekedwa list ogezaako kubeera ne tagline etambula. To fit in and to stand out. Kind of an advertisement. Kyogamba ati ako kayiza saawa zino kono ndi mitu bya advertisement. Definitely mba n'obwongo obukolerawo mu Nambiro. And you would sell kind of... Kakati mugenda kuba mutunda ngato. Tugenda kuba tutunda sneakers. They're fashion. Ziri ku fashion. Collectibles. Gamba ziringa collectibles. You want to open up a store to sell... Mwagala kugulawo store ng'etunda sneakers za nusu 10. No. Mu kifo bwe kiti. Some of those. Agamba ng'ofudde ku ekyo. But we would focus more on the affordable. Twaga tugezeko fakasinga kwezi esobola oggulwa buli omu yenna. Kakino kirabika Roni Officer yatuusedde eri. Didn't we? Bali bagezaako munyonyola naye tanaba bitegeera. Nagalisi agezeeko tegeera business type of business gye balina basobole ogezaako kubanga babawo akaseeti. Naye kati bali okusinza ku ngeri gye banyonyola ebintu bibatabuseeko. We could take a trip. Tusobola okgenda ku lugendo. Osegeera. Holidays? Tusobola ogezaako okgenda ku lugendo mu masekati ga holidays. Right afterwards. Karodi. Wait, I need to okusya ku ntunu ya gyatulya dakyala. with him. My partner understands the... Omanyi bino ebintu nyinza okuba nga sibitegeera bulungi patana wange yabitegeera okunsinga. Bayiseewo agudde ettali. Tufudde nno. Thank you. Mwebala akadde kammwe. Kakali Rodi ono nakyabadde amugamba twandifunye akaseera bwe kiba kyetaagisa ne tukwate ku list tugenda ku holidays eyo ne tunyumirwa. Ne Rodi face yokusya ku ngeri gye badde fwadada. Sokoleka essaawa mekayi. Ssaawa ziri 3 bana etwafudde dda. Bonna bateekeddwa ogenda ku mulimu. Bakwate ku bayitewo. Soko mbulire engato zange yiyo. Nagimusimba engato. Kazi watu yajja. Nasooka amusibako n'onsonyiwa. Teekeddwa okunaabako. Hope he wasn't hit by a truck or crushed in an industrial press. Banono bagezaako okumusoola nga bagezaako mugira naye wa nga bagamba Joyful Drake. 20 minutes ago. Bwezi kugasiteko ne tayaga bagako musema gye tuleke. Why? Steven. You're keeping the loan officer. Amazima ga Katonda Loan Officer omukuumya. Nzija mufune engeri gye musobola ogezaako mu buzaabuza wabula ndi mukubo nzija. Nasooka akwatawo ebyetaagisa no tufudde. We're gonna kill him. N'omusiru ngenda mutta. You and I are going to kill. Nze naawe tugenda mukwata tumutta owulidde. Nakyala atema. For your time. Oh, wait. Banaye. You really need to hear Kareem's... Oteekeddwa lisi okusooka n'owuliza Kareem engeri gy'agenda designingamu ekifo kino. Yeah, my design. Butere design gyengenda oteeka mu kifo kino egenda kubeera massive. Bano nno baavaayo. Anti weeraba munnange. Nyabo. Amakya amalungi munnange. Bakwateko batawanyike. Rodi yasuze kwawe. Weeraba nakyala agenda eri kyokka agenda ku mirimu gye. Ate mufune olunaku olusufu. Kasema ke tulekedde bakayise November roll. Bakayise etteeka ery'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Kakati Rodi yavuga katwanga najja. Okay, so right here. Akafu kano bakakafuna. Badass counter. Wano kaunti egenda kubeera ya tabbo kamala. And classy gentlemen, But gentlemen, enough, and I'm afraid that in this economy. Mazima ga Katonda muggulu kirabika nkoye ekimala seetaaga kulya mboozi ya sinika za tennis. What's the difference? Kono munayi sinika si za tennis. Njawulo kyeri. Plain and different. Jangu sooke kunnyonnyole. Shoes,
kwegamba singato za tennis sneaker ng'ogasseko n'engato za tennis byawukanira ddala kubanga Sneakers are for love. engato za tennis zizanya tennis ate sneaker zibeera za muhabbati muhabbati Beautiful woman, kwegamba kiringa siikana mukyala mubalagavu smart and funny, nga mugezi ali fani and you know mu butuufu mutima gwe n'omanya nti oyo gwe nteekeddwa okubeera naye A pair of ogeraageranya omukazi ku ngatto they're both complex, anti era bwe kiri but they're not ebintu ebyo byombi lirisebo si byangu behind every pair, every new release. yagamba gwe kyoba omanya kiri kimu kyokka sneakers ebiseera ebisinga tezibeera gya sneakers buli ngatta efuluma sebo ebeerako ebyafaayo Music, the sneakers you osobola ojjambala oli n'amanya nti oyo type wa music gwayagala bw'ati osobola ojjambala oli n'amanya nti omuzannyi w'omupiira gwayagala faanana bw'ati has a osegeera curated collection and wears a very specific shoe for each occasion. era ng'agamba nti ebiseera ebisinga abantu bambala sneaker okusiiza ku mukolo gw'abagendako Exactly what shoe nkiwa were when they look bakyali bange basobola okuwulira engato gye yali ayambadde ng'afiirwa virginity for a gallon. oli yagamba black not like 2 air flight ones zinayambala KD4 Galaxy ezo zaafuluma mu myaka ebiri egiyita emabega shoes, G. We're talking about personal experience kati essaawa zo sigamba nti tugenda maaso nakwogera jasi ku bugattogatto with wabula twogera ku ngatto or will be twogera ku sinika ngatto yanjawulo nnyo kamala and stand out. engatto omuntu gy'asobola okwambala mu butuufu n'omulabirawo nti yoyo fitting and stand out nakyayawuliriza oli byamunyumiriza nawulira nga ali convinced katwakwati kumetudde erina kyajjakulya mukazi wattu ye muntu wa bya advertisement babulaninga n'ebisigadde kyali bwe yamukanga obadde kigwe naawe You missed the client meeting. omisinza munayi meeting Oh, la dee da. Details, please. sooka ombulire Notice that I was missing. sooka ombulire kiki emissing Oh, he's coming. anti bosi we yajja There was a wreck on the 405 and omanyi ku 45 tufunyemu obuzibu kati gwoba otandikira aliisi omufumbiraawo do it. kikole Leah, nice Leah. of you to show up. kiyonjo okubanga omaze n'ojja Sorry that I'm late. n'onsonyiwamu naye okubanga azekkerezi I overslept. amazima gali neebase nnyo jangu mu yafeesi yange kati gw'oli musiru We give you gold and nkuwadde ezaabu gw'oba olwanisa ate n'omusuula ttale waba ki naawe ye si muntu mulungi mu kulimba I'll be there in time that you need me. nabagambye tulekedde bama black americans An hour late. 15 minutes. oba african americans No, I'm talking, I'm jiving. They don't give a shit. Nick, kakati yakwate kuba onajja I walked balina kyali waabwe ono kayegwa emisaatu buli kasi aba bimuteganya beerawo mu ngeri ya kijegajega go passed out. Whatever, Kareem. They're giving kyonna kyekiri gwe kayegwa up with his sneakers talking about love and a women and a what was that slogan? amazima ga katonda mukulu loni ofisa waabeereddewo We actually came. mubadde temugenda maaso nakwogera bizimba ffe tubadde tetwogera bizimba nze nekyaliwa wabula gwe koze olina engeri ssebo gy'obyogeddeko mu sinika n'omuhabbati mbadde simanyi fitin and stand out Right, but this stuff isn't good for them. It's not good for the planet. It's not organic. It's not even all natural. bino ebintu bibagenda maaso n'otunda Not the sigamba nti oba birungi are an advertising, tebiri oganiki and they would like to. ekikubu kya byonna bo baagala at least advertisement etambule bulungi But if it comes across like a lie, kati singa bibanga bya bulimba konova ku The ebyo ingredients and golowooza ani agenda okukera ku makyawunyirize ku product agambe nti ingredients zebakozesa teziri organic osekera Beer at 11:30 in the morning. tetuteekeddwa genda maaso nakunywa kabiya ko tulina okujaguza It has nothing to do with Ivy. nze tebikwatagana ku mukazi gwe nafuna bwe biri To your childhood. mu biseera biri nga tunabafumbirwa nga tunabakwasya gwe wali wa tabbu kamala ng'olinga oyo and it's moot. Yeah, that shit is naye kati sebo okuba wawasa closed it. Wait, hold on. Nothing is closed until the money's in the bank. But I banaye tuleme genda maaso nakukyamuka tiwali kyali kiri closed unless nga sente bazitadde ku akawunti yaffe Come on. naye tulyoke tugende maaso n'okola kye twetaaga okukola Atta boy. bajja batoosinge instead of misleading them, mu kifo ky'okuma misleadinga yes, on another aspect of lwaki tetugezaako batambuliza ku aspect ndala not what the client wants. ekyo si client kyayagala On this key account because you delivered nakuteeka ku akawunti eno nga nkimanyi ojja sobola ogezaako devalinga don't 3 don'ts. ezo don't 3 togezaako Make me regret this. togezaako ndetera kwejjusa kino nakuteeka ku akawunti yo nga manyi kigenda kuggwa genda Don't. togezaako Ivy would kill me. mukazi wange agenda kunzita Drinking for a while. anti mbadde maze akaseera sinywa You see? olaba That's what happens when you get married. bino bye bituukawo ng'owasizza As you haven't had a date in the last 2 years, I think you're in the clear. gw'atannabagezaako okufuna mukazi alisi emyaka ng'ebiri alisi gw'olyoke You used to talk before you popped the question. ebiseera biri ebikadde wali oyasama nnyo n'okusinga ono naye obula wafuna omukazi kati oyasama nnyo naawe kirabika ogenda kuwasa ate I'm gonna be the last man. ngenda kubeera omusajja asembayo wano kayegwa nga zisiize zekka atalina mukazi si bwe kiri baaba
Are you serious? Kichotegeeza liya. You're into this girl. Why are you breaking up? Omukazi omwagala lwaki omukyawa? November rule. Oh, right, November rule. Wama November rule. Went crazy fast, right? Ayina etteeka ali essebo. Omukazi kasaamu kwana bwe batuuka mu mwezi gwa November ayina okumukyawa. So expensive, man. It's not a Omwezi ogwo omwezi gwa November ng'ogasyeko ne December gubeera so expensive kubanga ekisookera ddala emyezi egyo gibira gya holiday. Omukazi ayinza okukamula mubeera mu shopping ate Christmas ezze kyalako ewaffe tosobola kyazaayo bigere byereere simanyi kola kino oba ogulagula obulabo Christmas etuuse New Year's Eve yiiyo. for 3 months of that nonsense. Nze kulya ku nsi ya Katonda teri mukazi ali waffe kubanga mumaliyako budde bwange bwe butyo katasira omwereere. I mean, this is the same guy who told the woman he was a born again. Yagamba ze kinewo oli musajja muzibu nnyo Kamala wakwanako omukazi ng'omugamba nti oli mulokole osyegera ng'olina ssebo ne Bible n'omukyawa bw'naakwanako omulala n'amugamba nti nze ndi gangster. Bangi basyakwana nga bakwanira mu biti ebyenjawulo. Lodi ssebo yayina etteeka lye. Walimbako nti simanyi wagendako ne mmagye kyokka nga togendako nga mmagye omukazi n'akwatibwa ennaku olwokuba kitaawe yali agenzeko mmagye n'akwagala. Ina ne gwe yakwana nga mugamba nze ndi kamenyu. Byonna byonna ajja abalimba. Hey, how's it going? Kati bitambula bitya? Wow, that's not good. Sorry. Nosonyiwa. I know it's advertising, but I just hate Yagamba lisho kibangamye ekimanyi tuli mugenda masula kuba karango naye nze seetaaga kuba nnyo bulango butiisha. Osyegera syagala kuba bulambo bulimba. Yagala kuba akarango nga kyekyo. Kati balina product gye balina okukubira akarango bali bagamba nti bakozesa kwegamba erihabu nga bono gamba nti bakozesa organic matters okubanga basobola okugezaako fulumya product. Kyokka ate kyazuuse nga bo bakitegedde nti kirabika kati bakozesa organic matters bateekamu ebintu ebirala. Kyokka ate akarango kalina okugezaako kubanga kakovisinga yenna agula product ye. It's been like 5 or 6 months. Kati bava kweyo emboozi ne badda ku mboozi. How long you been dating? Amugamba nti alina gayi ennaku zino amazina y'emyaka 5 emyezi 5 babadde balina okumala akaseera. Nothing worse than being single during the holidays. Omanyi ku nsi ya Katonda teri kisingira ddala kubeera nga kimenya kubeera single mu maseekati ga holidays. N'abakazi nabo bagezi omwezi guno bwe gutuuka batandika okugezaako okufunayo bajjama be beesibako nga kimanyi jjama nnyina omwesibako nga kasente apisa mu nnaku enkulu eziba zingini maseekati g'omwezi gwa December ng'ogasseko ne November. We still might. I just have to revisit the situation after the holidays when the pressure is off. Nze kyema kikimu kyokka nti ono nja musiikana nga holidays ziwedde pressure ng'emaze okukakkana. They just don't get what us players are all about. We're gonna break it to her gently. We going out to. Ngenda kufuna engeri gy'esobola okugezaako kubanga nkimugamba mu ngeri enzikakkamu funa engeri gye mukyawa. Kale era omukazi wati omukyamufu agamba nti nafunye omuntu gwe nja otambula naye muholire wabeerayo pati za kampuni anti olwo kampuni ziba ziggalawo omwaka wabeerayo pati z'abakyali be simanyi bano bampeza myaka mwezi ogwo seewo okubeera muzibu nnyo abasinga temugutegera naye mwezi gwa November ne December. Kati ono ye yayiga omwezi ogwo gutuuka buli mukazi amwegobako n'asigala ng'ali singo gimala kuggwejo emyezi November ne December n'alyoka afuna gwabeera naye. Aya babagaba bagende maaso n'okkuba enguliko kwe kutandika okukona dansi njagala olabi. She's a little intense. I'm feeding on the carcass of dance. Can't believe. Agamba nti mbutuufu dansi gwe babakubye awulira ddala ng'ali mu teesi kono kakkana. Paintball classes last You weekend. were natural. I wasn't I? I also still have bruises on my butt. But still a very Babo. nice butt. Thank you for noticing. Look at your. Ziba teziri busa instructor yajja n'asooka amunyweza obadde ki naawe. Use them. Anti kozesa loins zo z'oyina. What are you doing? Tetera mbu ziri ku fire. Oli yafa bufiiseko. She likes her loin. Okimanyi loins azaagadde. Who doesn't? There's Ani atazaagala? Buli omu azaagala. N'asooka amudipinga n'amuggyayo. Nice moves, mister. Ofu gy'okoze ensufu baaba. Girls at the holiday parties. Nkimanyi bagaawozi koode pate gye tugenda okukola bagenda kutyamu. Wangi? My company throws this Christmas. Amanyi kampuni yaffe egenda teekawo ka pate Christmas kano. And the whole thing. Usually they're pretty boring, but Jase. here I have a hot date. Yagamba abasinga bakwata ekkubo ne bajja n'abaabwe. Nkakasi agenda kubeera ne date esingira ddala okubeera eyakabi. Ebyo bikuyingizamu expense yagenda kunoonya ngato. Kunoonya ngwe ate naye olina omugulira olina omuwayo ekirabo ekyenjawulo. busy for the next few months. Naye ate ebbanga eddako ngenda kubeera busy. Hildy,
pretty sure I told you about it before. We're really close. No, yagamba naligambyeko ku senga wange obayita Hilde She practically raised me. twali cross kubanga yalinga eyankuza senga wange the first time you're mentioning. gwe mulundi gw'osoose okumwogerako She's sick right now. mwana mulwadde She's sick and mulwadde ate mulwadde I have to take care of her. ate yagala mbeerewo ngezeko omujjanjaba The best, so I feel responsible. I'm gonna have to be there. All the kati ate nteekeddwa okubeerawo ngezeko okubanga mukwasaganya munnange Sorry that she's not doing. n'onsonyiwa okubanga tawulira bulungi I wish I knew this was happening. kale singa namanya nti bino gye biri Let me help. lwaki tondeka n'ezijankuyambako nti tumujjanjaba need to do alone. kikisingako nemba nga ndiyo nzekka seetaaga kussaako buvunaanyizibwa Back and forth, right? anti mukikwasaganye mwe back and forth Back to you. You cannot have her. Want him, but he turns away. omwagala akudduka Ecstasy and agony of love. ekyo bakiyita ekitasaana agonoovulaavu What I'm saying is just kyembadde gezaako okugamba mu byonna this isn't a good time for me. kwegamba kirabika kano si kaseera kange kakubeera mu bintu bya kwana kubeera mu mukwano What? onkyawa Can we go? tuyinza okubaako bwe tulaga ne twogeramuko No, you just said that it's not. nedda ogambye nti kano akaseera si kalungi gwe okubeera n'omuntu I don't understand what that means. sikitegedde ki kyotegeeza mu ekyo I don't have a lot to offer right kati siina kyamaanyi kadde kakuwa akadde akasinga ngenda kubeera ku senga singa mulwadde onkyawa musajja gwe now. si kyengezaako kugamba Sick. I got to store nga bwe gambye singa wange mulwadde to give you the kind of relationship that you sisobola gezaako kuwa kind of relationship gy'oyinza okwetaaga this moment nyinza obutabeera available Class because of your sick Aunt Hildy, who you're really close to, but ogezaako kunkyawa essaawa zino mu dance class olw'okubanga singa omulwadde Hildy kyokka gw'otaŋŋambangako mbw'oli cross gy'ali this is obutuufu sikikkiriza ate oba good. mbadde ndowooza kye tulina kyakabi kyo naye just don't want it to go bad. sisyagala byononeke omanyi It's right here. This isn't going bad. kino olwedde kyakyankala nnyo edda Right now. essaawa ze wenjogerera kyatabuse edda bebi yaza amaaso gyali Buenas suerte. namugamba buena swarte What did she just say? ayogedde biki byesitegedde awo agambye Stupid boy who has no balls. oli musiru atalina mipiira egisobola okugezaako okukwatira ku muwala ngo Love. She just said ebyo byonna byogedde bw'atyo mukagambaako Did you say good luck? amazima gane nti agambye nti akwagaliza mukisa good luck. nange nkwagaliza mukisa oli mujjega nnyo kale kikulabanga yakwasa ekuba leyetolola wabula yaawo kiba kiwedde tiweesiba ku bantu ng'oyingidde omwezi gwa novemba si bwegukkaliza kati yakimanyaako kawedde That's a new one. Yeah. bamugambye ekiko namugambye singa wange mulwadde ako tuba tetukawulirangako Vacations together. yabadde atandise ogenda maaso n'opulaninga vacations nga tuli ffenna tandise opulaninga simanyi pate zaze waabwe nga tuli ffenna bitunga ebyo The look in her face killed me. The man doesn't naye ate okusiira ku ngeri gye kabadde katunudde mbambi kyannumye By my nga sirina kyakkola February till after Aunt Hildy, nze kyendaba kiri kimu kyokka miraculous recovery. munja sobola ogezaako omuddira mu February nga singa wange ayitibwa Hildy ndowooza amaze okuwona nga bwe mugaye nti mulwadde nja muddira mugambe singa yawonye awo myezi gya November baba tebalina budde bwazi holidays babeera busy genda okasekula balolo bamuwulira wabula lyeteeka lye juya tuleka ayitibwa November roll He feels an obligation to kati ye mukazi wattu okussira ku kyeyamugambye kati ye yakitutte mu kituufu era ng'agamba yajja n'anyumisa mu roommate munne oba munne bwe basula n'amugamba nti musaatu afiringa obligation ey'okubanga atwala obuvunaanyizibwa obw'okujjanjaba sengaawe kubanga yangambye nti ye ne sengaawe baali close info who put you behind some suspicious sounding sick aunt, work, holidays, and everything else. nze kyema kiri kimu kyokka omusajja senga akeera ku makya n'atandika okuwoleza mbu seri musajja yali ajjanjabyeko omulwadde niwaaba mwannyina kizibu okubeerayo ng'amujjanjaba really liked him. amazima gali nabadde mwagadde ono yalina obutabu bwe kwatambulira We're not gonna wait for this guy. We'll find you another one. tetugenda kuddawo kulindirira mutumbaavu ntugenda funa omulala jankulaga. Okay, I'm connected with 1,034 guys. yagamba essaawa zino ndi connected ndowooza ku basajja nga 100+ ate abasinga ku bo bali singo najja nga amuyitiramu buli gwatuna yasobola ogezaako mu identifyinga obiti kalero tojja musobola This one got bad breath. ono alabika awunya akamwa
Oh my come on, we gotta stay focused. Leka tulina osigala nga tuli focused. Yes. Bad credit, gassy, he's a crybaby. Bona se obatandika obayitamu. No, that's not gonna work. No. Utajja kukolera. This one got man boobs. Ate labo ono. No. And he only dates Asian chicks. Ono siyabika yayagala buchayina. He gotta. Ate bise bisinga omuntu ayagala obuchayina abayina ka zubula story. Gwe kasosi kano omuntu nga afira ku bazungu. Omanya amanya ayina matono. Kids. I like Abatuka bano bagala bakawala kati. Like ka story afira ku bazungu omanya amanyi galina matono. Kanola mugambye. Kasola bomweru nga afira ku bachayina omanya kazubula katono. Babo. all those guys and not one of them is dateable? Yagamba mbagayi bano bona netubulwamu gosobola okubanga ovaawo naye Katonda watu kakaneekera waalwo lwoli agenda ogira ati kundabirwamu okuza amaaso okwekanya nakya mukazi watu siyabika alekayo nekeresiye yakwase kubo n'agijjayo ziba tezirwa nesimu nevuga. Hello. Hello, Steve. This Steve. is Jean Werther from Downtown National Bank. Nze Jean okuva mu Downtown National Bank. Era kaloni kamwe ngenda kabawa. Baba subiza mu kaloni bagenda kabawa. Aya. Now we have something to be thankful for. Katwine ekyokwebaliza eggwanga. Prize money. Let's not get too happy. Come on, bro. Ekisibo ekiriwo ssente tuleme kukyamuka nnyo. Should be happy right now. Tulina okubeera abasanyufu kati ekigere ekisooka tukisitudde. Disowners. Us. That's crazy. Agambe ekisookera ddala nti edduuka lyaffe kuva mabega tubadde tukyagala. When exciting things happen, I want to share it with those I care about. Ono yagamba nti kati okusira ku kyetuseewo njagala ngezeeko kigaba ne mukazi wange. Who we care about. Manyi singa tubaako kye tuba kitusanyusizza nze njagala nnyo kubanga nkigabana n'abo benfaako. No, I'm good right now, man. Nedda ndi bulungi siina tagali. November rule, our man Steve here is going to be solely and wholeheartedly committed to the opening of the most badass store. Yagamba ng'ofudde ku byaki ono alina etteeka lye limutambuza mu November. Bwe kiba kiwedde omutima gwe gwonna aba agenda guteeka ku dduuka. Sikiwa nti agenda kuddamu ofukasinga ku byabakazi si bwe kiri Steve Kondera bwe kiri. Kye kimunjagaza. Mukazi waba aba takyagala kumanya biddirira. Katwadde wa bano. Okay. Kakaki kyendabye. Serious talk about your social media profile. Njaga sooke twogere ku social media profile yo. Your profile is incomplete. Profile yo eraga nti eri incomplete. Status zoteekako ziba tezikikuba. Who cares? Kati ogenda kola kigulo zaani afaayo. You need to sell yourself. Oteekeddwa ogenda maaso n'okubanga weetunda wuyo oli mu advertising. Do aesthetic adjustments to your Oteekeddwa ogenda maaso n'okola ekiyitibwa aesthetic adjustments mu kiyitibwa profile yo. That looks Kyokola ofunayo kajjama is my akajega n'okateekawo nawe ne wessaawo n'oba ng'ate gwe oli wakabi okusinga kajjama ne baba nga compliment baziwa ggwe leka ggwe. Making exes jealous is my favorite part of the World Wide Web. Nze ku nsi ya Katonda okwagala okububya bakisi bange kyensingira ddala okwagala. Kati gwe profile gikyuse. Bw'aba akukyaye kati profile enkeera gikyuse. Omulagirewo nti gwe ate oli ku mugendo. Tuteekako profile zikuba nnaku. Guteekako profile ekusanyusa. Esanyusa n'abasigadde. Abaayitaayita ajja gikebera Katonda abaayitaayita n'agigwako. Nga nakyasiba alina kajjama kaalinako. Yatandise dda okulya life. Batandika okugenda maaso n'otegeka. Omanyi ku nsi ya Katonda abantu abakyawa baagala nnyo okulaba gwe bakyaye ali mu nnaku. Ekyo tokikkirizanga mu bulamu bwo. Omuntu bw'akukyawa leero ne woba olina ennaku eyenkana etya gwe sigala ng'otambuza bulamu. Ate social media zajja osobola okugezako omuntu alinga omuntu wo n'omanya bw'ali. Kakati ebiseera ebisinga omuntu aba akukyaye aba akeberakebera buli kaseera alabe ali atya profile ki z'ateeka. Buli lw'oteekako ez'ennaku kiba kimusanyusa. Naye bw'akukyawa kati gwenkera oba wakyusizza dda ng'oteekako bikusanyusa. Kati kabulaja tukirukebera nga nakyasiba ali ne bajjama babiri. Kiki wakoze kino? Gwe kiki? Bino saabyagadde. Lwoli olowooza ate yaddamu okukakana. Yatandika okugenda maaso n'okulowooza kuba omukyala teyaddamu mukubira simu. Teyaddamu wadde omusindikira message naye ate ye n'akulaga nti profile pictures zikyuka buli kaseera. Kiraga nti abeera mu ssanyu buli kaseera. Naye nga bambi gyali essanyu talina okugyako kyaliwe gwasula naye yamuyambako okwasaganya ensonga ezo. Yatuuka eseera sebola yejjusa oba akatusinga syakagoba. Kati waliwo ka fundraising party akategekebwa. Nakyala baayitaayita n'alyoka atomera
James Avidon. James. Anti wampita James. I know, I'm Leah. Anti nkumanyise wampita Leah. Rodi ali mukusiiga. Yesonyiwa abakyalo omwezi guno naye munnange. Kirabika atandise okubaako gwa misinga. Profile omukazi azikyusa buli kaseera ebifaananyi bya postinga byonna biraga ali mu ssanyu. Nkukute gwe sooka obadde kigwe naawanguyirako eddala. Kyokola si kituufu. Kyogamba tokikolanga kukono si kikola nze. Kusinziira ku kyendabye kiraga nti why is it that you people in relationships want everybody else to be in one too? Lwaki mu abali mu relationships ebisinga mwagana abasigade babere mu relationship and having fun and hugging. Omuntu ayinza okubeerawo ng'ali singo ng'anyumirwa ng'afuna buli kyayagala okakasa okifuna oli musanyufu. Okifuna oli musanyufu ng'oli ku bifaananyi bya muno byogoberera. Right. Yeah. Zibadde ziri busa Kayegwa yajja ali ku simu. Sure, but I'll tell you what. Kayegwa abadde ki? Go ahead and RSVP us and Gotofaayo kwegenda maaso kitutegekere. Then ebisigadde ndowooza tujja kujja tubikwasaganyizeeyo tubirabe. Osegeera. Essimu najja. Ani musajja ku ffenna wano eno? Is it you, Kareem? Tugambe nti ye gwe Kalimu. Power forward James Avidon just got a major yabagamba Power Forward James Avidon invite. Yafunye major deal y'engato. Era ng'agenda kuba agironkinga mu club ye. Kati oli omuwala gwe nabadde mfunye publicist waffe asobodde ogezaako tusindika tugenda sobola okwatenika pate eyo. Anki baseegeza tugenda kujjayo zihevwe. Tungamba nti oyogera ku ngatto zaffe ziriko no definitely njogera ku ezo. Tosobola kuzambala. Ezo engatto ziteekeddwa kubeera nga zeegombwa, ziteekeddwa kuba nga zisiimwa, ziteekeddwa kubeera mu museum. Kona tugenda ku lutalo. Bakwate kubo ne bajja erudda. Bayina engatto zaabwe ziri zi Jordan. Baziyita Jordan. Fours. Bakola pairs nsanvu mu bbiri ku nsi ya Katonda. Era okubanga pay emu giyina muganda wange kibaseegeza obeera wattagali okamala. Baziyita the undefeated Jordan Fours. Wow. Yazijjayo. Undefeated Jordan Fours. Zino sneakers bwe ziri rare. Bubakola pairs nsanvu mu bbiri zokka okubanga oyinayo emu nkadde wabula sebo zaayogerwako bajja bifaananyi byatandika oluma. Mu butuufu kye watugambye okwambala zi Jordan zaffe kyabadde kyozo kisufu. Kimanyi abasinga bonna kati batandise bavudde ku kiyaba kubanga to bifaananyi babeewuunya eyagireese Katonda wange. Oh, there he is. Yoli walieri James Avidon. Kane ekyewuunyisa James. Looks like Leah. Oyo si Leah kono buterevu Leah. James aline Leah. I think I would freak out. Wait, don't freak out. Ngenda kusaba saagala ogwe mu maanyi koneda. Nze biro tebimala mu maanyi player abeera player. World famous basketball player kisses my ex. I'd freak out. Ku nsi ya Katonda. Basketball player akyasise okubeera famous okubanga anywegera girlfriend lwaki mba sityamu. Yeah. Yajja erudda. I'm sorry. Nosonyiwa. Look amazing, Leah. Gamba ki Steve kono labika bulungi Leah. Steve, do you know James? Steve James omanyi. Nice to meet you, Dave. Kibadde kirungi okusiikana munnange. It's a wonderful charity that I have been volunteering. Ono alina charity ey'akabi gye mbadde nkolamu ebbanga eryetoolodde. Nagamba ono Steve. Trying to open an amazing sneaker. Steve agenda kugulawo store y'engatto sneakers. Kontu amaze ddo kikwasaganya. Okakasya kono buterevu. Bamaze ddo kikwasaganya edduuka ligera tandika okola baafunye looni. Kale laba ono omusega ya mwenge ku ngatto zange. I'm sorry. Kati agenda ositula amaaso nga gwavuma. Agamba kimunsonyiwa munayi Katonda wange. Club soda on those kicks. Aye gwe sirika gino ngatto bugatto naawe. Can't you see I'm trying to talk? Gwe tulaba nti njogera n'omukazi omubalagavu ku nsi ya Katonda. Oli yeetegula bweteguzi. Adaga musegese bakuyiyeko. Realizes that lightning just struck right here. Musiro tasobodde gezaako kitegera mu laddu ekubye. Kituufu. Right now between Golinga laddu. Masekati go nange laddu ba Katonda wage. I'm not going to believe that. I'm Kareem, by the way. Manya gange bampita Kayegwa Kalimu. A fox. Gwate oli kibe, oli fox. Another drink.
Okay. Kankufuniye ekyokunywa kono kali. They are indeed. Nice. You know I'm a bit of a sneakerhead myself. Really? Yeah. Kakati. Play pro ball. Ono ngayimire maso ga James. James yamugambe ngato syambadde sufo kama. New James Avedon High. Liyo gamba ki tungambye ntono James Avedon. Nick. Oh. Nayitibwa Nick kyali wange. On YouTube been together. Mubasebanga kinga mulimu embiriri. Nah. Nedda baba tetuli bana bavuzi b'empaka tokirowooza bw'oti. But she's fine. Bro. Ayina omukazi. Sneakers. Twogere ku sinika. No colorway. Obutuufu engateyo gye mugenda okulonkinga yakabi. For something a little aggressive. Anti wayagala tugezeeko okukola ekintu ekiri aggressive. Soul trim. N'asooka annyonnyola sole yaayo. Mulungi mu kikwaga ne sneakers. Impressive sneaker knowledge. Ate gwe oli kabaka mu kiyitibwa sneakers. See a shop. Why wait? Why not rep us? I mean, lwaki tofuuka representative waffe alisi etukola edduka noba ng'oteeka mu production ne tutunda obadde kinaawe lindako kirooso kyalise si kibi nkakasa ejja kubeera conflict of interest ko nedda oh, we will. osobola ogezaako okuba nga tubulandinga nga musinziira ku nze Yo, Leah, what do you think? Me go ki kyolowooza liya tusobola ogenda mu bizinesi n'emikwano gyo It sounds great. awo tekibeera kibi have to have my kati bamusabye agezeeko okubeera representative bwabwe Nick yamusabye namugamba kijja kuba kisufu singa ofuuka representative waffe sorry, duty call. aba asobola okujja n'agamba n'alaba edduuka n'alirambula nga mutunda ngatto n'abaga ngenda kuba representative wammwe n'aba nga abawe engatto ze ne muzitunda naye nga muzitundira mu mannya ge wow We've been broken up for 3 weeks. You are twakakyawagana wiiki 3 wafunye dde omuntu gw'ogenda naye Broke up with me. nze sinakukyago wankyawa okay. But we are dating. yagamba sigamba nti oba tuli mu mukwano naye twekwana gye musinange So I see you guys aren't dating exclusively. kati nkyamulabika mu dating exclusively ne bw'aba alina bayagala abalala tofaayo His job. and that is part of his job Play back. muntu faani bw'amuyita ng'ayagala ekifaananyi kisobola mugaana He's better, actually. I'm not having to spend as much time with her as I thought. That is yamubuuza anti waali atya kono anti wange ali bulungi over the house. kuba kati akaseera kayise emabega mbadde mulabirira nsonga ki ate gye mwogerako Hildy. njogera ku anti woono Hildy Bit of a rough time right now. That's why. manyi anti wange abadde afunamu akaseera akazibuzibu He's doing better. naye ate oŋŋambye nti ali bulungi But still. yes okusinziira ku mbeera gy'alimu yali bubi ng'alina kwikitirana naye kati asobola okufuka luli yali tafuka na kufuka kati ali si bubi nnyo era I think Steve's aunt nze ndowooza anti wa Steve is perfect for a Christmas dream wish. perfect okubeera ng'ayingira mu kiyitibwa Christmas dream wish What is Okay. Christmas dream wish? Christmas dream wish kyeki yekyali tegyenkolako eya James Avedon Over the holidays. era ng'agamba nti agikola masekati ga holidays What do you think? akwate kubo n'agenda n'asika n'abo ababeera mu mbeera embi during the Christmas holidays n'amubuuza ki kye yandiyagadde omukolera n'akyalawo ne bamuliisa ne bakola kikuga ne bamuwa essanyu She probably wants it just for us to come together for the. nze kyema kiri kimu kyokka anti wange kyayinza osaba kiri kimu famire kubanga eri wamu then ate kibeera perfect Why don't I throw a big Christmas dinner for your whole family? tusobola okugezaako okuthrowinga big Christmas dinner And all expenses n'ab'ekika bonna nga bwe bali ne anti wo nga waali ne mufuna essanyu no short kabulazi ebintu ebyo wandibirese for your sick eye. You can't say no. kino tukikolera anti wo ye mulwadde tosobola gaana kiyamba anti wo We are gonna make this the best Christmas, Your Honor. tukakasa neno Christmas egenda kubeera yakabi eri anti wo Do you mind if we get another picture? ofaayo senga tufunayo akafaananyi akaladiya koye tewali tabu Hey! laba gwe nnina Who the hell invited you? ate ono ani yamuyise Each other? mumanyiganye mmwe Is my roommate. And Steve, of course liya roommate wange boyfriend. ate Steve ex boyfriend we The new one. I thought you said he wasn't. wangambye James sakudeti Didn't get the memo. kirabika tewasoma memo eriwa I did. nze yagiwandika gwe beach Hey guys, fun Abayi. party. pata enyuma ate wona abyonoonye oli abadde akyegamba pata enyuma kumba oli abyonoonye You would ask that guy to be a part of our store. He lwaki wakedde ku makya n'ogezaako saba James abeere part of our store this girl to give me her number in years. mazima nfunye omukazi omubalagavu agenda okumpa ennamba gwe mbadde sifunyengako mu myaka egyetoolodde kyokka mwe mbirinnyeemu eggere His name to the store? onaabagamba Nick amugamba ebyo byogenda maaso n'ogezaako okubanga okambula bya kitumbaavu omusajja gwe tufunye ssebo erinnya lye ly'amaanyi bwe tuba tuligase ku store yaffe tuba tugenda kukola ssente But it didn't work out. Oh, may I ask what happened? nze naye twekwanako just lwakubanga tebyatambula bulungi Out. Figure what out? How to date me. Well, I can't imagine, yali abuuza ki ekyatuukako nkirabika yali tamanyi kwana bulungi but glad he is. ndi musaffe kubanga teyasobola gezaako kiraba ate nze nensobola okugezaako kigwako mu budde nga bukyali kaakati twakwate kuba ne tudda pembeeni
Hey, Kareem, can you pass me a stud finder? Soko nsindikire ka stud finder ako. Whoa. What's happening? Kye kituuseewo. You just found a stud. Kabe kakasiikanya omuje. The biggest stud ever. Hilarious. No one has ever used that joke. Tiwali yali akozesezza joke eyo okumala emyaka egyo yakoda biki byogera naawe. Ziba teziri busobolo nakyali yakwatikubo n'ayingira ne James Avido naye n'aggirako. James. Thursday, right? Yeah. Bati sibamusuubira kubanga ajja mu I store. thought we squeezed this in. Whoa. Nalowoozezza nti ensonga eno lwaki tetugimaliriza thandi okubeerawo bwe tutyo. Like a dump. Naye ekifo kifaanana nga kazambi. Ate faayo tukikolako. Long way from that, homeboy. Yo, y'all got anything to drink up in here, man? Mwe temulinamu ku byakunywa. Nah. Tulinamu amazzi ga taapu. Awesome. Nedda njogera ku bintu ebyakabi, vodka, ebintu ng'ebyo. We weren't expecting guests. Tuba tetusuubira bagenyi. Do this. Kale tukikole. Oyo alina contract yange. To rep your store. Njaga musayininge contract eyo ngeze okuba representative wa store yammwe. Who is this? Ate ono ye. Well, this is my accountant. Ono accountant wange. Kashmir. Different than you are the other. Naye neeyisaayo nga sigitegereyo olwaliro. Know how that is? Ati bwe tubitambuza bw'obeera mu bantu olina okubeera pooli. You want them endorsements, you know. Bw'oba oyagala ogezaako okufuna endorsements ebiseera ebisinga olina okubeera mu mbeera eri gye basobola okulabiramu nti kati ogwe twagala. Naye bwe bibeera byeri naye ate bw'embeera eno mbeera mu malayifu gange. Then we'll get back to you. Katusooke tubiseemu amaaso then tukuddire. And when you're done looking at tewali tabu. and sign it. Bwe bunaamu maze mu signing. TV, are we gonna Steve, call them because tugenda kufunamu obuzibu okubanga tukwatagana olw'okubanga nkwana kali ka madamu. Okay. Tukajje mu mboozi. Kono kali. I know you gonna sign them papers. Nze ekimanyi papula mugenda signing nga tewali kyakola. You need. Kubanga ndi wakabi ate munneetaaga. Abakabi babeera bakabi ekyo nabo mukimanyi. This is solid? Yeah. It's crazy, right? You know why? No. Because James Avedon is a legend. Yabagamba temulina kyakola lwa nsonga ndi byafaayo. Tekiri fane tosinika mannyo. Look, we suit and tie, get the door. Kali suit and tie gulawo tugende. Mweraba mmwe. Boy nga bwe bamulabye ekiro ate mwabifu nnyo watabu kamala. And also kind of a dick. Guy wambwa mwana. What makes him think he could just show up like that and take a cut? Kye ekyamuleetedde okulowooza nti asobola okujja n'atandika otumanyira bw'atyo. You just said he was a dick. Yeah, he is a dick. Tetugaanyi kale musiru mujega. For our store and make us richer than our wildest dreams. Wabula gwe ky'oba omanya kiri kimu kyokka nti kyali tetusobola kibuusa maaso. Bw'aba agenda fuuka representative wa store yaffe tugenda kubeera bagagga okamala. Baba bali wano essimu neevuga. Nindeeko osooka endabe. Hey. Why? Also late. Nosonyiwa okubanga akubidde kanswete The kyekikerezi. details for the Christmas dinner. Njagala nfune details eza Christmas dinner gye twayogeddeko. For your aunt. So James yagambye tugenda gezaako kikolera sengaawo. people that are going to be there. Not a lot. Njagala kumanya abantu bameka abagenda okubaayo kono si bangi. Would it be okay if I just email you the details? Kibiroke senga nkusindikira details ku email. Later. Ko tewali tabu kiba kinkolera. Bana itufudde abadde ndowooza bali mu kusaaga. Bali no bali mu mujerega. Nakola ensobi. Kaakano nkamaze. Slogan me. Slogan gy'obompa. So tasty. You won't have to trick him. So tasty you won't have to trick him. Won't have to Twegaba biwooma tebyetaaga bya mubuzaabuza. used to eat things, but this is tasty, so you won't have to trick him. Genda okabuze okasomamu nga. Yes. Kakola. Yes. Yes, kakikola. Run it by the client. Okay. Kale soko kayitiddemu client kono kali. You gotta put your feelings aside for her, man. Oteekeddwa ogezaako okubanga feelings za nakyalo osooka n'oziteeka ebbali bulaadi. He deserves to know what kind of guy he truly is. Anti liye ateekeddwa ogezaako okumanya nti gayina baki gw'ayina. From the front and basketball star. Newsflash, you don't have a sick aunt. Hell, you dumped her so you wouldn't have to go to a stupid... Omuwala wandimulese kubanga essaawa zinali ne superstar ate gwe ekisooka kigamba nti olina sengaawo omulwadde. Bino ebintu ogenda maaso nakutetenkanya kati olw'okuba ngutandise ofuna obujja. Bulaadi. Ivy's pregnant. Nze mukazi wange ali lubuto. Now, our store has to work. Kati essaawa zino kyova olaba nnemerako. Sitowa yaffe eteekeddwa okukola. It happens. Dude, you're gonna be a daddy. Genda kubeera taata ye. Congratulations. Kayogwa ssebo yamusimba akafumito. News, bro. Mawuli essima byago munnange. So I guess if that freak James Avedon can help us sell some shoes and Bituuse kati ndowooza oyo omuyaaya agenda tuyamba tugule tutune engatto munnange. congrats, bro. Tufune ku majja. Kayino nga tuvuddeyo twadde erudda. Yajja asooka asisiikane abeeka. Banaye tufudde. Since when do you knock?
ovadde ng'okonkona ssebo kuva nti sikyabeera wano. Yeah, well, lots of people who just graduated from college moved back in with their parents, in case you didn't realize. Noona abadde tamusuubira nti ali waka. Kamugamba kimu abaana bangi abatikkiddwa bazzeemu okubeera ne bazadde baabwe. It's called puppetry, and my major was theaters. Much more lucrative career choice. Theater. Vaayo gwe. Wait a minute. Lindako. Tumala gasatuka kuyingira munda kiki. Maama mutabani wo yuno. Katonda watula maama bwaffa dada. Oli atema butemi mwannyina. Stevie boy drove all the way downtown. Ofudde gy'ofudde yonna kujja kusiika na maama wo. The guilting right into the greetings? FaceTime. It's just such a rarity to see my handsome son these days. Musanyufu kubanga akaseera kali akayise mabega abadde wabbula ekyawa zino amulabako mutabani we. Kakaina ayinawo ddumba ewaka. Ddumba yajja. Ndoba ndotagali. Ddumba siba ayina olumbuti. Dumba yajja ali bute. Dumba muntu mukyakala mu nnyo kamala. Abuli obusungu gweso ekikabulaza dabo farara onyirira anti ogamba kiddumba ogirabe eyo eno sebe nyamba mingi mama wajagala kibeera mukwemula buli kaseera musoke muninde mama tugetwogeremuko kiyambadde bokisa giregere gwe komawo nkongere gwe. Some of this is good for you, keeps you regular. Ati bino bigenda kuba bikuyambako maama. Vitamins, nutrients are in the skin. Waliwo ensonga emuleese gy'ayagala okwogeramu ne nnyina. Okay, whatever. Kale kyonna kye kiri. The family should come together this year for Christmas. Nalowoozaamu ne ngamba nti family isekeddwa okuba nga tutuula wamu Christmas eno. Family spend Christmas together. Mulundi ki gwe twasembayo okulya ssekkukulu nga tuli ffenna. Terrible. Waliwo ekitali kituufu kyoyagala otuukako. This is this girl and it's kind of complicated. Ooh, is this the kind of yagamba ensonga eno gy'aleeta egenda kuba nzibuzibu. No, it is not. Nzibuzibu omukazi ali lubuto ko ntali lubuto. I kind of told this girl that I have a sick aunt. Nagamba omuwala ono nti nnyina ssenga wange omulwadde. You do not have a sick aunt. Toyina ssenga omulwadde. Aware of that, Mom. But now ekyo nkimanyi. The situation where I have to get wabula kati embeera ekalubye nteekeddwa ogezaako okuba nga nkuŋŋanya famire tugezeeko okubeerawo ku lwa ssenga waffe omulwadde. I'm an asshole. Oh. Singa sikikola omuwala agenda kizula nti ndi katofaali. Erabika omwagalako no butereevu. You serious? No lecture? Oli serious ogenda tandika kumbuulirira. Togenda kunzira bbali, ogenda kunnyamba. Ati kino ngenda kikolera gwe. That's not my bag. Of course not. But you know, if it means getting my children together for Christmas, I'm in. Ebiseera bisinga ekyokulimba si ekintu kyesiiga okwaga wabula bwe kiba kyetaagisa kubanga abaana bangenda bakwasaganya mu ssekukulu then tewali tagali. Gwoteesa otya? Nze sigenda kuyamba. Steve, who buy for you want Steve? Wamma tofaayo Steve ajja kugulira kyonna ky'oyagala. If there's a tablet involved, I'm in. Bwe kiba nga ddala mutuufu mugenda kungulira kye njagala, I'm in. So now I just need to find. Kati obuzibu obulwo twetaaga ssenga. Sal's next door. Waliwo oli neighbor Alice. She's lived there for 50. Omukazi abadde okumala emyaka 10 simulabangako ng'ali soba. She slurs her words. She can barely speak. Anti asobola nakwogera kiba kitegeeza asobola okubeera ssenga gw'oyagala. Sounds like P, which is a nice character trait. Ebiseera ebisinga awunyanga mukojobo. Kiba kikolera. See, I told you, Mom. You should. Nagambye maama ebintu ebyo tewetaaga binywa. Gw'okola byakinga biriwo ebitu bikaatuuka. Oh, Leah, did you get the okay from the... Leah, wasobodde ogezaako okufuna okay okuva eri client okusobola okuba nga akantu kalanga? Yes. Yes. Awesome. Run with it. Then kati kaddukanye yanguwa. Linda. Tell me they approved that ad. Nabadde simanyi nti baakaapuruvinze ko tebaakaapuruvinze naye. If I show it to them, they'll try. Singa nkabalaga bajja gezaako okwagala okkirinnyirira. This is a good campaign. Ate nga nze ndowooza kyo kiyinza okubakolera eno campaign nsufu. Watali genda maaso na kulimba ky'amaanyi. Okay, tegekayo simbi. Budde nga bwetooloola. Nabagambye tuli ku ba African Americans. Junior Productions ega bulijjo. Merry Christmas. Happy New Year. Plus, you sending me flowers checks off 3 of the 20 qualities. Wansindikidde ebimuli. Kakaino kayegwa. Kino ssebo yakyepikira. Well, number 4. Era bwatu yakisaba bagendeko kadeeti. Ne kikkiriza abadde akisindikiranga ebimuli. Oh, cool. So you have a list. Kati olina listi ye? List. Otherwise, yalina listi gya followinga. Steve. Era yamugamba nti ku nsi yakatwa teri atalina listi. A girl along. Kubanga bw'oba tolina listi kiba kitegeeza ogenda tutomera omusajja nga Steve. Leah might buy that, but I. Guys si mubi. You know, relationships are funny. I mean, who's to say they won't get back? Nze kyensobola okugamba kyekimu kyokka relationships ziri fani bajja kukomekera nga baddiŋŋanye. Really think she's gonna go back and date someone who works at a sneaker store? Olwedde kati alina omusajja
owakabi guruzi agenda kuddayo mabega dating omusajja akola mu sneaker store. Yeah, but that's not... Anti si gamba nti akolayo bukozi dduuka lirye. It's number 4 on the list. Well, you mean other than accomplishing a lifelong goal and building a business? I think I might have blew it. What happened? Ndabika nyina byennyonoonya ate ki ekituuseewo. Have any other ambition than that? Kati baayogedde ne Kayegwa. Mu bintu bye baayogedde yagenze n'agamba nti kiba kirungi genda maaso na kudeetinga musajja akola mu dduuka litunda ngatto. N'amugamba nti bw'oyogera bw'otyo nange gye nkola kubanga edduuka ligenda fuuka lyaffe. N'amugamba si kye mbadde ntegeeza. Oyinza okubanga gwe togenda kubeerayo obulamu bwo bwonna obusigadde. N'amugamba gye ngenda okubeera obulamu bwange bwonna obusigalidde. Kati mu byogera kaatandika okugenda maaso n'omugyamu ebigambo ebiswaza nga buli dda mu butuufu byayogera biswaza. He didn't take it as a compliment. Teyagitutenga compliment nga muwana. Important that I let him know I'm a type A career woman and my time is valuable. Nabadde ngenda maaso n'ogezaako mulaga nti ni mukazi atali mubi wabula akadde kange nkabalirira. Dinner? How many? 8, 9. Stuff is important. Okay. Bino ebintu byange bye mbaddeko. Emails. Yabadde naye nga bali ku kyegulo naye nga ali mu kusindika emails. Take that whenever you're ready. Kati biru nejja. And he didn't even look at it. So mazima biru teyagitunudde nako. to pay half, and you know that's... Nindowooza nti okusiza nti wagenze ku dina fembiri yayinza okuba nga ayagala nsasule half naye asasule half. Nga tanyega. Nenkwata sente nemuwa. I thought you might like dessert. Nabadde ndowooza oyinza okwagala dessert. Take care of this. We can get out. Naye gwe tofaayo ekyokusasula ngenda kisasula tuve wano then tugende. Muyayisebo ng'alina kaadi. It's been fresh. N'akwata sente ze n'azimuddiza. I who wasn't trying to be somebody else. Ku nsi ya Katonda gwe mundi gwensoso kwanibwa jjama atayagala kwefuula kikyatali. I kind of like it. Mazima jja gwe nabadde mwagadde mune wa Kayegwa. All for a white boy named Kareem. Teri kisinga kwasa nako kubanga ngenda kumatira gayo omweru gwe bayita Kalimu Kayegwa. And now he probably never wants to see me again. Ayinza n'okuba yankyaye yansudde ng'ate nze ndi mmuuji okusinga ye. I'm not so sure you can find what you need. Si kakasamba osobola ogezaako kufuna kiweetaaga ng'osinziira ku bitabo nga bw'obisoma. Speed up the process. Njagala speeding up process. Speeding up the process is a good... Ebintu bino ebiseera bisinga tekiba kirungi ku speeding up process. Kwegamba ekito kiddusa mangu. He is so eager. I'm just not... Jambuza ate gwe James Avidon. Ko James Avidon ali so eager naye namutadde ku weight. History. Alina kubeera ku Warren. Of course it has nothing to do with him. You're just organizing and attending a big Christmas dinner for him. Nze kyendaba kiri kimu kyokka kirabika biro tebinawo bikwataganira naye. Factoring a reason to keep Steve in your life. Trust me, I am over Steve. Mugambo olabika otandise ogezaako okufuna okwagala kwa Steve. Badamu nga masimwagala. Kono wuyo wamutegekedde Christmas simanyi biki. Koko nze Steve namuvaako da simuyina na mu mutima gwange. Kale byonna mumaze okubireta mufulume ekiyungu. Baleeta emmere egenda okulibwa ewaba Steve. Buli omu yenna mwetaaga afuluma agende. Daba Dumba. Dumba ye wali ekyokulya tomalaga mujjawo ssebo naawe nkugambye ofulume mwami Dumba. Inje? Yes fuluma. Kweno tekoko gye muleekyo ng'ambe efulume. Nasooka awunyiriza. Biwunya bulungi si bwe kiri. Obuuza. Gamba banaye efudde. Nedda. Yasimbyeko katidi bwe kati. Ndibwe kaba katidi bwe kati. Togeza n'okwata ku nankani eyo. Ndeka naawe. Togeza nkwekaide togeza n'ogikatale nagisimba erinnya. Dumba toluma tekoko eyo. Jangu wano Dumba. Ndeka nze sekukulu. Kiki ekigenda maaso bannange? Tufunyemu n'obuzibu senga gwe tuleeta ate senga tafuuse zike. Senga bamuleetera basooka bamuwa drink senga oli akwata katima. Kwegamba kiri genetic ewaabwe bakwata nnyo ku butima era bamanyi. Banaye mujja kubeera fine temufaayo. Kato kefuna ekigenda okugjawo akawo ako. Oli Shega. Kangene nsooka egigulewo oluggi. Waliwo soja yali azze. Sir, big brother, sir. Ati sa baba wangu gamba kisebo. Because our mother emotionally blackmailed. Ikyandese ono nsonga mama wange emotional yasobodde okumblackmailinga naye nze syaga bitu bya family. You guys invented that, right? Jangu gwe. Scott's here. Nakwate kubayigire budda. Bonna baali basanyufu okumulaba kubanga munaye akasi akabadde kawanvu.
kubera yakwate kubo geno serving eggwanga abadde takomangawo waka. Tracy, you know that's not right. I love all. Ati munaye mama mutabani we gwasinga okwagala ze kona masibwe kirimu enamba agala. Enjoy the day and be so grateful that we're all here together. Saba kimo olunaku lubeere lusufu kubanga ffenna tugenda kubeera wano labano. Ekyo kibadde ki? Some of us trying to sleep in here. Ngezaako kwebaka mukubakira ekyo kaye yeekwatidde katima. Ye buli kaseera abeera mukwata katima. Kakati obudde nga bwetoolola. Excuse me, guys. Can I get everyone's... Banaye munsonyi omunjagala funa attention ya buli omwali wano. So much, Miss Patty, for allowing us. Ngenda sooka neebaze mukyala Patty okutukkiriza okuba nga tuzze wano olwaliro. Spread you are too many things. Leka naawe ffe tulina okusiima kubanga munaye kati goli wa kabi. I could do, you know. And this must be Aunt Hildy. Oh yes. Ono alabika ye senga kono ye senga. I'm James. I've heard a lot of great things. Bampita James nkubuliddeko bingi. My name is Alice. Linnya lyange bampita Alice zetonga battukanirako naago. Dementia. Alina dementia. Dementia. Be talking about me like I can't. Lwaki ongeya nga ndi wano gwe naawe? Oh, come on. Leka naawe. You really? You know what? Why don't we take a picture? Lwaki tesooka nitufunayo akafaananyi n'omulwadde? Sooka otukubeyo akafaananyi n'edduma wagira nze temundeka akafaananyi nakakadde dda. Obimanyi ebyange kizikiza. Akafaananyi ssebo yakakadde mulindeko. Mala oteekamu gano agatemagana. Bwagagira gagwa mu bintu byakunywa byoli. Senga nno gwe baleese wa mampaati. Kafaananyi kalume. Wejjire ku mbaavu. Daba nnono. Sooka otukube kanaate. Kuba kano obadde kinaawe eddumba. Can you control him? Maama ngenda kussa ddumba mu controlling. Dad is cool. Leka naawe kitaawe ali cool. You don't see any resemblance. That's not my father. Akufaanana kuno talina wanfaanana oyo si kitange. Oyo muyaayi wa kubbala talina na byakola abeera eri ku William ku Wilson. Now wait just a minute. Ate lindako baaba. My life. Obulamu bwange bwonna. Looking for a woman like your mama. Nze mbadde noonya omukazi alinga maama we. Era kati ke mufunye nnyoko ono. Make our swim enough. Amazima ga Katonda gwe tokimanyi na kimanyi. Muhabbati. Obulabu mukyali Muhabbati atowooza musimanyi akola ku Wilson. Laavu njereere gweregera. Bisesemi ebyo gwe kata bisindukiriza meme. Oh mama. I am dinner. Ekyeggulo nze tebankwatako komando. Wewe. Ogubadde ate. Nze mbadde mbayita kujja kulya kyaggulu ate. Snuck up on me. Nze ansoberedde nze tebansoberera. Baba tegeka bajje basobole okufenka. Oli sebo enkoko yagiriddeko ekifye ebbali. Niyaza amasirida kyala. Theo, darling, could you please say a prayer for the table? Ngenda kussa abaddumba gwe abatusabira bifunga tetunaba kulya. Eyo nno nsonga. Oh yes, honey. Lwaki ogamba ddumba y'abaasaba? Just right now. Ati munnaye ye musajja kati ali mu nnyumba. Ye bba wange. Please bow my head. Mukama ngenda basaba mwena musooke mukutame tusabire emmere eno. Tugeyo kuli olwaliro. Many things you've done to this. Mukama bintu bingi byokoledde family eno. Safely here today. Mukama abantu bonna bali wano olwaliro. We don't know with the nice shirt with the bust. And thank you, Lord. Era nga tugenda kwebaza Mukama. Basketball player coming to have dinner. Twagala ogezeeko kubanga wasobodde okuwuliza essala yaffe okubanga tujja tulya ekyeggulo. It reminds me of how I used to get them back in the day. Ate weebale Mukama okubanga James aleese wano akakyala akabalagavu kamala onzijukiza ebiseera buli nga mbubandula. Oh Lord. Mukama gy'oli yonna. For the things you. Mukama ngenda kwebaza ebintu by'okoze. The tongue thing. Ebintu by'okuyigiriza omukyalo oyo, ebintu by'olulimi lwampisaamu nange ne ndumuyisaamu essaala ekome. Wow. Have some respect. Mama mwe ku kitiibwa essaala ekome. Ebyo mu kisenge tobireeta mu ssaala. My life. Strong words, baby. I'm saying my own prayer in my heart. Hold on. Nange njogera essaala mu mutima gwange n'akwata katima. Uli yegwe muzie gwe kiri genetic. Pass the potato. Musoke mundeetere ku bumonde. I just want to say that I'm really happy I can make it. Nze njaga bagamba ni basanyufu bannange. You know, this is what the Christmas dream wish is all about. Christmas dream wish kino kye kibeerawo. And I didn't do it all myself. Era kino saakikoze kulwange nze kana kikoze n'omukyalo n'ayitibwa Liya. Twayagadde bambi munaye Steve okusizira nti senga wali special. Well, it is lovely. Yeah, just. Era nkiwa nti mukwano mwerere. Mrs. Carson, I'm. Weebale nnyo maama. Ndi musabifu okubanga okkiriza. Patty. Kale. It's Christmas and I'll whoop your ass on Christmas. Nobuli kaseera ayogeza akapati. The food into my house. Hey. Gwe. Hey, you know what? Let's take a picture real quick. Manyi soko nkuba yakafaananyi ne senga.
There he is. If you don't stop flashing that botalekerawo okunkuba flash ya nja kusonseka akanaka mu katofa. Anywhere for a very long time. Stop calling me that. Lekerawo kumpita Hilde. You got something on your face. Wina akakuli ku face abagamba ye Alice. The bulls to keep flowing. Singa ogana ensonga ze otibagenda kwongera drink. Because Dekaba kuita Hilde. Hildegard. Njagala kumpita Hildegard. Temumpita Hilda just. Abadde abiganyi mulekerawo kumpita Hilde. So, Kakati. what side of the family is Aunt Hildy from? Senga ava ku side ki. Ava ku ya tata, atoli agamba ya mama. Hey, it's always been like a blood sister to me. Manyi kwe gamba badenga blood sister jendi. Iranze ku Lwange okuva bange lwe yafa. Mutwala nga mwannyinaze. Ebise bisinga nera biranti tavira da mu family yange. On Christmas Day. Christmas Day. I remember you telling me that your father passed. Nzukira wangamba ko kitabu yafa. Was on Christmas. Neti wangamba nti yafa kuna kulwa sekukuru. Surrounded by family, new friends. It was special. Take your time, Mama. You are a big boy. Okimanyi nti oli big boy. Basketball. Anti nsanya bako. Nakebera wansi. Big feet. Olina ekigere kinene. Yeah, I guess. Yeah. Big. Ndowooza. Big feet. Bagamba ekigere kinene big feet big dick. Big dick. Omuntu waba n'ekigere kinene aba n'ejjubula heavy. Ebeera heavy kagagala. Do that. My Hildy. Hildegard. I'm just telling you. Thank you. Weebale budayi. Something y'all seem to have a problem with. Ndabika anywedde muli amugalayika atamidde. Oh shit. All y'all done lost their mind talking about Charlie with Wedamba uli amugenda maaso n'okwogera ku Charlie simanyi yali gayi mulungi. whole family done went to hell. Naye ku nsi ya Katonda. What you doing with that joker? Nze sirabangako famire yamwe ng'etudde wamu ekyo tekiriwo. You really gonna go off on another tour of duty, put your mother to the ring. Ebiseera ebisinga yeefula mbu simanyi abageze kwolekya ggwanga. Bamusindise Iraka, bamusindise simanyi wano nga ayagala kudduka nnyina. Wano yakoowawo. Oh, I told you I didn't want to talk about this. Gambye gwe nabadde siagala kwogera ku bino ayogera ne kapapetike. Naye gwe kankubulye kaana gwe. Get up out the house. Singa togeza kwetereeza n'olekerawo okuzannya n'ebiddole. Play all them damn dogs. Ku nsi ya Katonda teri agenda kuwasambwa gwe. I'm a puppet. No man wants. Teri musajja agenda kweggala gwe musege gwe ng'ozanyisa ddole. Kituufu nno kyayoge. Nagamba dda. You. Gwe. Deserted your whole damn family. Famire yo wagiddukako tokyabeerawo tojja wadde obbalabako. His mother from Iraqi or Pakistani or wherever you live. Maama we ebiseera ebisinga yeewuunya ne wa gy'oli. Kyokka ekyewuunyisa obeera waneeno mu kibuga kye kimu naye mwali naye tojja wadde omulabako. All y'all need to get your shit together. Mwena mulina okwetereeza. Ndaba nno obuzibu. Got no big feet. Tolina na kigere kinene. Kiba kitegeeza olina small dick. Small feet. Ekyange kikino tokyogera nako. Bino wabiwulidde. Kyokka yali yagamba nakyambu singa wali close naye singa we yamukuza. You all right, Patty? Oli bulungi Patty? I'm just worried about my son. Yasineraikidde ku mutabani wange. He reminds me so much of his daddy. Ebiseera bisinga mutunira n'azijukiza kitaawe. Oh, and confidence. Kitaawe yali so confident. And all scared and insecure on the inside. Wabula ng'ekyewunyisa munda abeera mu kutya. In our family, truth be told, we have never been the same since. Era ng'agamba amazima gali nti kitaawe kuba yafa. Mu family tuba tetuddangamu kubeera kye kimu. Holidays. Oh, you tell him. But I think you're the one that my son is missing the most right now. Gwe muntu ndowooza mutabani gwa missing essaawa eno tuba tugamba. You ready to go? Oli mwetegefu tutawanyike? Yeah, thank you. Mwebale munaye akadde kabadde kasufu kamala. Thank you, James. Weebale James Avidon by'otukoledde. It's beautiful. Weebale nnyo kibadde kibalagavu kamala. Remember what I said? Jjukira ki kyegambye munnange. Steve, you got a great family. Steve, family ya munaye yakabi. Do this for you. Oh, you know, it's just. Agamba siga kino kikoledde just lwakuba tuba tuteekeddwa bikoledde. Both. Mwebale. A lot to Hildy and me. It means a lot to me too. Kyemukoze kyemukoledde singa wange n'abasigadde. Merry Christmas. Kibadde kisufu kamala. Kono sekukulu isufu munnange. Bwe batyo bo ne bakwateko basobole okweyongerayo. Wabula bamulekera ebirowoozo ebiteekani ku kamala. Ninga ne maama abadde ayogeddemu ne nakyala. Namugamba okusyako ebyo bizibu baafuna. Kitwandise ka small talk. Mubulidde ku bizibu baafuna mu family. Taata yafa mu biseera bya sekukulu. Era obuliro yafa tibadanga mufuna ssanyu lya holidays waka. He has another obligation tonight. You know how it is. No. Ayina emirimu gy'agenda okukola ekyo ky'olwaliro. Manyi bwe bitambula kono simanyi nnyo kiri awo. He didn't.
Your family is really fun. Family eri funny. Look me in my eyes and tell me you thought that was fun. Tunulira maso gangu ngame tibinyumye. Of course. You know, my folks are in Maine, so nze bazadde bange bali mu Maine. Me. This was better. Kinalisi okusya ku kyefunye kibadde better. Yakwate kuba nashoka mujirayo ne keresi. Kani mama yalingizaako ebweru alabe kigenda maaso. Wondering where this was. Nali neewuunya kano kaabulirawa. Waiting for the right time to give it to you. Ati bulijjo nina akasira akasufu esobola okakwera wakaleka wange waka. I'll tell you about today. Olwaleero. Just everything. Okusizaako buli kimu kyonna ekibaddewo munnange. Oh no. Neda. Higher together now. James nange katuli fembi. It's new, but I feel. Kyendi naye kipya wabula mpulira ddala mutuufu nti ndi mukwano naye. Oh, look at you. Oli mukwano gamba kimu Katonda wange. Yayino poesi abadde atandise okusikayo zi shots ziri ezitabuka malanga aleeteramu zi eriyo shot. Nakyanamukomako. Era akomekera amugamba Merry Christmas. Rodi yatuyakana kyanga kagenda mu mutima n'amanya. It was a bad idea. Kakati Wosebo gye batunda engato bagenda kuggulawo. Fives came out in 1990. You weren't even born yet. Ezo engato zaafuluma mu 1990 wayito bana kuzaalibwa. Ate ziri zaafuluma 2000. Second off, I wasn't around when the dinosaurs. Mu kusooka sikyagala omanyire. Mu biseera ebikadde syaliwo dinosaur nga kweziri ku naye tesigeza mu tezaaliwo. Ye zaali zitya ompita omukadde. Grandpa, I'm an entrepreneur. Jjajja, nze ndi sebo entrepreneur. Years ago, sold them this. Myaka egiyise nga tumabega nyine engato ze nagula n'ensunda sete z'abaagi. Paris editions, sold those for 40. Mbw ate alina ze yagula zino simanyi Paris editions yazigula busete butono n'azitunda 14. Zibadde zirubuse waliwo omukyali yakwate kubona jja Katonda wange. Ono yamulabira n'agamba Katonda wattu. Sooka omulengere. Gamba ki? Merry after Christmas. Hi. What are you doing here? Okola ki wano eno? How you told me you wanted these sneakers and you were going to camp out? Anti wangamba nti oyagala nnyo engato zino era ogenda camping out. It's Steve to find out where you were. Just abadde. That's crazy. Abadde yagamusisinkana yabuzizza Steve wajja oli n'amugamba nti oze wano. It's really cool. Kirungi. Kali mu America ebiseera ebisinga waliwo ekintu ekiba kigenda ofuluma. Katugeze ng'engato nga badde bagiranga okumala akaseera kati nga buli omu agyesunga. Bw'otagifuna omulundi ogusooka nga baguddewo oyinza okwekanga nga ziweddeyo. Kati abaana balina omuze bakampingawo nga bifo tebannaba kuggulawo. Kati oli ayinza okujja n'amalawondoozi ennaku nga 2 okwata ekifo kubanga layini eyinza okubeera empanvu. Kati oli ayinza okujja n'amalawo ennaku nga 2 nga ye yakwata ekifo ki awo atudde alya anywa paka lwe baggulawo edduuka n'agula kyayagala n'afuluma n'agenda. Kane bano balina engato egenda okufuluma naye abasinga bagiswamye dda. Oyinza otuukawo nga layini nnene engato neekulema n'oggula ng'eweddeyo ne bagamba ziweddeyo. Kali abaana sebo bazikampingira kanoono kyekyamuleese. Oyo seba atusala. Sirika. Kati mu abalina bizinesi abakola bizinesi oli ye najja nga tagenda ggula nga tuwabula n'abeerawo. Kali gwe n'ojja n'ogula ekifo. Naye seba abaddewo paka lwenguza engato yange. Damn. Right? I got a good feeling about this girl. Nina feeling ensufu ku mwana ono. Mulabe ebifulumye mawulire. James Abidon sebo yatufunidde page nambirira. That is good for the story. I still don't have to like him though. He just playing a press the same. Ekyo kyakoze kisufu bw'abanga ddala mbutuufu akikoze ng'akikoledde ffe. Ekyo kirungi okamala kiba kituyamba. Just lwakubanga ze simwagala. Bakwate kubo ne bajja nga bayitamu mpola mpola. Tuli mwaka gwa 31 tugenda kuyingira mwaka mpya. Bali mu lunaku lwa 31 mwezi gwa December. Bagenda kuyingira mwaka mupya masekati g'ekiro. James Abidon seba abeera n'abantu abavunaanyizibwa. Ono agamba nti okusya ku ngato eno gye nafulumizza egenda kubeera yakabi abantu bagenda kuyingira mu sitowa yange nga bagyetaaga. It was really beautiful when Leah said it. That's her. Ngeri gye yakyogedde simbi ngeri nsufu. It's publicity. He's the face of the store. Eyo sebo publicity kati ye face wa sitowa. Oh yeah, he does. Right here in paragraph 2. Thank you, baby. Teyatwogedde kuno yakyogedde wano paragraph number 2. Very supportive. That's us. Agamba nti bapatanazi babadde supportive. What the hell is wrong with bapatanazi? Atuyita bapatanazi be.
alinga agamba nti edduuka lirye. The only one that can see what a user this guy is? Mulinga abagamba nsese kamulaba nti jama akozesa. This is a fake? We've worked on this since elementary school. Kino ekitwakikolako kuva nga tukyali bato nga twetaaga edduuka lino. Kali mulinga abagamba nti edduuka lifuuse lirye. Engeri gy'alinnyonnyolako alinga agamba mbu ekiroto kye n'ebisigadde byonna obadde kigwe naawe. I'm sorry. Munansonyiwa. I need to get better. Nensooka enfune ne ku kyokunywa. It's a great article. Wama atiko gye yabawandiikidde nnungi. Jealous. Oli jasi alina bujja. True. Kati waliwo omuwala yali awo n'abiraba. It's tearing him apart. Look, you don't even know how to act. It's being a hater. Nze kyema kikimu kyokka obujja bw'alina butandise ogenda maaso n'okuba nga bumuyuzaamu talina ngeri gy'asobola kwakitinga. Hi. Gye baliko. I'm Erica. Bamuta Erica. Steve. Bita Steve. James Avedon is cheating on his... James Avedon agenda maaso n'okukitinga girlfriend we gw'alina kati. What do you mean with who? Kiki otegeeza nani? Nange. I've been dating him for months now. Nze mbadde mu dating okumala emyezi egiwererako ddala. Olina obukakafu ku kyo. Yansabye tugende tusisinkana eri ku muganzi lwajja. 2 a.m. Ndowooza essimu ogirina naawe ndowooza ogiraba. Yansabye bayisaawa ndowooza nga 8. John's a jerk. James Avedon kasasiro mujega. Ketera babiwulira n'amanya nti oba osange n'asobola ogikozesa nga advantage. N'agenda ataasa nakyala okuva eri James Avedon. Tomanya asobola n'okumuddira mu ngeri emuba endala. Bano akaseera bakatambuza. James Avedon presents bayingira mwaka mupya njagala olabe. But he's a hater. I know, but he's just upset. I don't really... Nze nkimanya alina obujjako no nedda jasi munyiivu bunyiivu. All this loveliness right here. Yakwate kubona gy'atuula wakati waabwe. Oh my God, you two are such a beautiful couple. Katonda watuma ababiri muli couple nsufu kama badde kigwe naawe. So, kakati brand new question for you, Steve. Nyina ekibuuzo kye ngenda okubuuza gwe maama. Leah have going on for the big New Year's. Oh, she's actually going with James. Yambuuza Leah yalazeewo ogezaako okuyingira omwaka kuno yagenze ne James. Bagenze eri waliwo akafa akabi James gye bamuyise. Genda ku representinga tosobola na kubaayo. Agamba kale bwe kiba bwekityo then. Get out of here. I'm gonna check out early. Kange n'ensooka endowooza mpumulemuko. Puli asiri oke. Happy New Year, buddy. Get some rest. Happy New Year kabulazi agenda ofunewo omulirako kono kali. Kagenda abuuziza oli. Olowooza Leah yagenze kulirawo omwaka oli namugamba yagenze ne James waliwo gye bamuyisira amunyonnyola akafuwa gye kali. Karodi agenda okujjayo nga kirabika abayingirayo si baaje. Olina okuyingirayo ng'oli neggu n'okuyingirayo ng'oli mu siteeka ezo. Tolowooza nti agenda gendayo gye mugambye. Wabwe tofudde gw'oli musiru oli namujega. Gw'ogambye waaki ateekeddwa okuba nga agenda gendayo. Lodi yatuuseeyo dda. N'asooka afunaawo ekkooti y'abafumbi. Daba nno bano bwe bajja bambadde. Abaayi. Masaba ye yaliwo ku olwo. Yabagambye no temugiyita Happy Boys. Siagala mujje nga mutagalira muwulidde. Something really stupid. Yeah, you're not getting in here. Tugenda kuyingira mu ndeeyi. You're not cool. Buddy here's dressed like a 12-year-old. Amazima ga Katonda mugulu toli bulungi n'engeri gye mwambadde mulinga aba myaka 12. The man said to walk away. Omusajja agambye tumwesonyiwe. All right. I got a woman I love. Nze nyina omukazi gwe njagala. About to have my first. Anaatera okuzaala omwana nga asooka. And I'm not cool enough. Nungamba mbu siri cool enough. Why y'all here freezing your ass off? Oli waneeno oli mukuma bukumi otandise n'okunnyogoga. You get by being freakishly large, but yamuvuma Masaba araba. I'll still kick your ass up. Bwe nkyasobola okusamba akatoffaali. Omusajja muleke gya tugende. Man, stop. I'm not cool enough. Siri cool enough. Muveeko. 12-year-old. These LeBron 10 honeys. $2,600 on eBay. Soka munyonyole engato ze bambadde. Kati babagende basisikana Tiger. Kiringa kubanga babagomye mu kirabu ne musisikana Junior ebweru. Anti story kimwana. I like that color though. Engato ezo zina mu black eyo kala je njagala. Omusiru atuganye okuyingira mu party. So you say Kadoli yamugamba nti bwoba tuyingiza mu party tukuwe engato zaffe. Kono bwe mbayingizayo nga mumpe engato ezo. Kiriza. That's easy, man. Come on, let's do. Kyangu then je tugende okakasa. Mutwale eri obuje. Oh, man, you had me. Mubadde onfuuziza. Ne party esobola batwalayo on Tiger. Man. Thanks, man. Thank you, man. Mujje tugende. Man. Kakati. Kuga kiringa kubanga mulemeddwa okuyingira ne musanga Junior vijje. Kati Buladi. Wangambye siri cool enough. Enjoy your New Year's Eve. Ono vijje Junior the incredible Eva Chalimba never equaled. Kati Damos nikireka amannyo. Ate munaye Junior kabwa abanga je. Oyina poisa no balikane bayingira nayingira ne bakabulaza. Kakati. Buladi nedda. Ensonga ziro tozitwala bwotyo soko jeruda. You would have ruined everything? Yaga tono ne yabuli kimu kyonna. What am I
tubadde tunatera okubeera close kono oteekeddwa kola ki I care about? She's a grown woman. ndeko omutumbavu agende maaso n'okozesa omukazi gwe njagala gwe nfaako With them. Maybe he's for real with her. No. yagamba nti oyinza okuba nga oli mukyamu gwe Yo, he's lying too. oyo omusajja alimba omuwala I just spoke to a girl that nayogedde n'omuwala amazima agenda maaso n'okweggala road November rule, Christmas gwe weerabidde november rule gwasinze okulimba omuwala oyo november rule Christmas simanyi biki anti-hilde gwe bibadde bituufu righteous. You're a hypocrite. leka kwefula nti ate gwe oli mutuukirivu nnyo oli munaafuusi This is different. kino kyawufu kitya baaba kusya ku byempulidde kyawufu kitya nga nawe wanzirako nonnimba wayi We were just tubadde jasi kwegamba tugezaako nga bw'omanyi leka njogere naye wamasoko lindeko togenda yakwati kuba jamusika nayogeremuko naye yajje bali mukazi wattu ensonga eri bweti Tell me. mbulira I didn't break up with you because I have a sick aunt. amazima gayisa ku kyaye nti olw'okubanga nnyina ssenga wange omulwadde Thing was a sham. biri byonna ebyokujja ewaffe mbu simanyi ssenga mulwadde yali katemba Sadly, those insane people are my family. bali famire yange bo Alice, okugjako ssenga oli ayitibwa Harris same person as our neighbor. jasi neighbor waffe Family lied to me? ne famire yamwe nenimba I asked him to. anti nze yabasaba bakulimbe I didn't want to date you during the holidays. yali syagala kudetinga masekati ga holidays I ended it because ever since my dad died, nabikomya lwa nsonga okuva kitange lwe yafa munnange the holidays have been really tough for me. ku nsi ya katonda holidays zibadde so taafu gye ndi People, I'm just not good at that. We were close. twabadde tuli close I thought if I nga tuli a okay sick aunt, you would just give me a pass. Then we could get back together after. yagamba nze namanya muli ne ndowooza nti bwe ndagamba nti nyina ssenga wange omulwadde With you, ojja gezaako okubanga okyesonyiwamu then nkuddira oluvannyuma Damn. A toy? no. kati wali onfudde kyakuzanyisa ati nedda Can pick up when you want to play with it? bwe ngolowooza nti ojja kufuna mukasya weeyagala okuzannyira nange Lie to me. wannimba te nga nze amazima gali nali nkwagadde okuva ku ntobo y'omutima gwange wannimba See, that's the thing. I never played you. anti yensonga eriwo syaakupuleyinga I never oli yaakupuleyinga nze saakukiitingako know what I did was wrong. nkimanyi kye nakola kikyamu You. wabula saakuzannya ate saakukiitingako I'm supposed to know that you're not lying. kati nkakasa ate ati tonimba essaawa zino Care about you, Lee. lwa nsonga nfaayo gy'oli I was wrong. nali mukyamu And if you don't want to believe me, I era bwe toyagala kunzikiriza care about you. amazima gali nti nsobola okkitegera naye nga gwe kyomanya nti nfaayo gy'oli nedda Jealous. gwe jasi olina bujja nabbuba bibikozesa kino And now I'm happy with somebody. olw'okuba nga ndi musanyufu n'omuntu omulala And it. tatosobola kigumiikiriza I don't know what I ever saw in you. simanyi nakumanya ki kye nali nkulabamu gwe mbwa gwe kakwate kuba ne kagenda tuwolekera mwaka batandika okuba tuyingira 2017 era bwe batyo basobola kikwasaganya kazi watu yakwate kubona ajja erudda maze okuyingira omwaka lodi afubutuka avaayo eri mu kinaabiro kumbe ayina musege gwe yali nayo mu kaseera ako kennyini era musege n'amusimula keesi nga nakyala alaba ono agenda ositula amaaso nga ssebo nakyala wali yagamba katonda watu oli yamugambye siganyi kye nagamba nali mukyamu kye nakola nali mukyamu wabula nze saakola bwenzi nze nakukyawa naye saakola bwenzi nayina ensonga zange eziri pasono niye onaakuzannyirako akola obwenzi emabegawo nakyabiraba nenkera waalwo What's up, ladies? ayi sole kimugamba ki Hey, what
What are you doing here? Ate okola ki wano entubati tukusuubira kujja. But you don't, so. Kwate kubona jasiika na nnyina. Buy a lot more now. Agamba nti akaseera akaddako agenda kuba jjajjanga nnyo ewaka. And ask you to lie and put you in that position. Munansonyiwa okussira ku bye nabagamba maama ne nkugamba onnimbire. Ne nkuteeka mu kaseera akazibu okamalako nedda. It was so nice. It was so much fun. Tiweetaaga kwetonda kuba munaye ekintu kye wakola ekyokuba nga famire ejja ne tulira wamu ffenna ennaku enkulu. Kyanyuma. Yeah, we're always going to miss Daddy. Tujja kubangamu nga tumisinga taata. We run away from people because we're afraid of getting hurt, right? Yagamba ne tisegeezaamu tugenda kuba tuddukanga abantu olwokubanga tutya okubanga tulumizibwa. Come on. Leka naawe. You look pretty good, man. It's done. Maybe. Mazima gani nti ono omuwala ye namulumiza era ekyo kiwedde. Find one worth fighting for. Oba osanga. Your father. Mama yamugamba oba osanga wafunye omuntu alisi gw'osobola okulwanira. You wanted to see me? Bangambye nti weetaaga okundaba. You lied to me. Wannimba. I just got off the phone with an important. Nvudde ku ssimu ne boosi eyatuwa omulimu. Their print ad. N'angamba mbu tebanabako approvinga ku printing advertisement eyo. Magazines all. Kyokka gwe n'ogifulumya ne tugenda tugitimba buli wamu ne tutandika n'ogiranga. Budget on an ad they didn't approve. Era nga bagamba tebagenda fulumya budget ku ad gye bataasobola ku approvinga. Well, I thought once they saw it, Nalowooza nti we banaagiraba that they would love it too. bajja gyagala nabo bennyini. Right to my face. Wannimba. Nonnimbira ddala. So you wouldn't have to lie in the. Lwaki? Oleme gezaako kubanga olimba baboosi. That doesn't make any sense. Ekyo tekikola makulu bannange. No. Nedda. It doesn't. Era tekikola makulu. Come to me first. Wandisoose kujja n'ompitiramu. Slogan and your copy and. Neesobola ogezaako okwekanya slogan ng'ogasseko ne kopi yo neefuna engeri gy'esobola okifumba eri baboosi baffe. Kiwakoze kyabadde kikyamu. But I'm not going to. Nandibadde kugoba ssaawa gye wabula sigenda kugoba. On their next campaign, if they. Kubanga nkwetaaga ku kampeyini yaffe egenda okuddako banaaba bagituwadde. Your own time. Njagala ogifokasingako mukaddeko nga ggwe. Kono ye. He deserves a second chance, Lee. Manyi bagamba nti buli omu yenna agwana omukisa ogw'okubiririya. Kati guno gwe mukisa gwe ogw'okubiri. Thank you. Weebale nnyo bosi. Genda ggwe. Genda okole ky'oteekeddwa okola. Lori akwate kuba najja erudda. Agenda okuza amaaso ng'alengera ka James Avidon awulira nno obusungu. Naye ate nga kalina obatambuliza sitowa yaabwe. Yakwate kuba asese wa Lisa akalume mu kirabu yako. Yajja. Janga asembera mpola mpola. Genda okuza amaaso ng'akalengera pembeni. Gwe ssebo olagawa. Tonkwatako buladi. Ugambye tonkwatako njagala nkulabe tuwandyagadde funa buzibu kuva eri ani. Gwe namwokya bulo. Bamwetika bwetisi. Ne bajja basooka bamutwala ibweru. Kati Avidon yagenda okuza amaaso. Nga Steve yabadde azze. Bamusawuka ebweru. Really? Dala. Oyagala ssebo kuleeta lutalo. Yakwate kubona akunnumba. Najja asobola okweyongerayo. Steve. Kali abagenda Avidon wajjira. Waye gwe Steve. Hey, Steve. Steve sokolindeko before nga tunabagenda balindako. Yajja musekane. You man, you coming here starting stuff? Sikutegere kibadde kikulese kutandika kulwana n'abakozi bange. I need you to stay away from. Neetaaga weesonyiwirira. Excuse me? Ogambye ki? James, over here. James wayi soko twe ku bifaananyi. Gonna kick some butt for LA. Ogenda samba obutofaali. No. Hey, James. Anti omanyi City Angels. This my friend Steve. Ono sayawange ayitibwa Steve. We're business partners, ain't that right? Tulina kasinika store ke tugenda okuwa tuli ba business partners. The rep store. Mwenya obo yagala nfuke representative wa store yo. Anywhere near my store. Gwe sikwetaaga osembere store yange. Now that I know you such an asshole. Nali simanyi nti oli katofaali bw'otyo. I will beat you down. Nja kusekula singa oddamu n'ompita ekintu ekyo ze kuwulira. Thank you. Mwebale bannange. That's what I thought. Ekyo nkimanyi tosobola kuddamu kimpita. All right, y'all. Kale bifaananyi biwedde mwendeke ngene ensooka enkwasaganye bekwasaganya. Naye mbutuufu oli fake Avidon. Yadda. She's smart. Togwana kweyana mukazi nga liya. Ali smart. Funny. Ali funny. Totally, hey. She's honest. Ali honest mukazi watu bambi. Kana akaseera ka holidays. It's her time of year. Kano ke kaseera naye kasinga okwenyumirizaawo. Wabula gwogenda maaso nakola bya bujega. My whole life
And you in there just hooking up with some random chick. That ain't right. Mukazi akwagala okukamala kyokate gwe oli kuba malaya. Because you can't figure out how to date her. That's what she told me. Yangamba nti ekyamukulumisa lwa nsonga tosobola gezza kumanya ngeri yakwana. Kituufu ekyo sigenda kwegana. She deserves better than... Simugwana kwegamba yanema naye agwana ekisinga kukufefe emiriize naawe. Some fake like you. Tiyitaga muntu ali feke nga gwe. You an asshole. Uli aso. Gwe ssebo. Kiddemu okyogere nateera. Uli aso yamukuba bbulo. Kyokka ne kamera weeziri. Ndaba engatto zange kale azikyanka mwana. Engatto yange. Katonda bamukubye naye afa ku ngatto. Kakano kafuluma nga bw'omanye ennaku z'otebulwa. Engatto zange mwana zifaanana zitya. Boye yenyini bagikubye etirika musaayi. Bakubye ne bakuleetako ebisaago ku nnyo naye nga gwe kyofaako ngatto zo. Kano akantu sebo kagoyinze vailo buli wamu wodda. Wandibadde musanyufu essaawa eno. Kuba kati ensi esobola okugezaako okutegeera mbu Avidon katofaali. Tetusobola kwesa akantu nga kano nga kalanga asobola otusowinga. Yasayininga contract mbu asobola okugezaako ba representative waffe kiba kitegeeza tusobola okukozesa erinnya lye ng'ogasseko n'ebirala. Gwe kyoba omanya kiri kimu kyokka Avidon tagenda kola advertisement ya dduuka lyaffe nateera. Nze si kyafaayo kati okusika ku bye wayogedde ku Leah. Kyandaze nti wabadde oteekeddwa okukola ky'oteekeddwa okukola. Gayi muveeko. Naye lwakubanga kale yakusekudde baaba. Yakubye eri kayondogozo. Out of the box thinking. Bana injaga tukole kiyitibwa out of the box thinking. The number one viral video. Waliwo ka video kenjaga tugereka akagowinze viral. Ka video kano mutufu ko kakoze advert ekyasinze. Kyokanga ne banyini ko baadde tebakimanyiko. Kind of honesty we need more of around here. Musoke muleke embalage mmwe. N'abateerako. Fake Avidon. Oli fake Avidon. Oyo Steve. You're Yegweri yagwe yabadde ayogerako mu katambi awo. Omukazi oyo tagwana kubeera naawe. Omukazi ali funny, ali smart, ali honest bana yawaana gwe tufudde. Ayagala nnyo ekiyitibwa holidays. Kano ke kasira ku mwaka gwasingira ddala kasira kasingira ddala okwagala mu mwaka. Kyokka ate gwogenda maaso na kwagala busege. Banenga ayogeza mukwano mwereere. Why ex boyfriend wange oyo ex takyali boyfriend wange. Katofaali namwokya bbulo. Steve bannange. So he's available. Kyogamba gyali Steve. Bw'aba wali tujja mwetaaga. Kali akarango kalinga ke baadde beetegekedde. Kubanga oli bamukubye engumi fo kyokwogera ku ngumi emukubizya yayogedde nga tukibasegeje nga tuyatunze nga tuyakabina okusinga kigadde bya n'obulumi bw'engumi teyabufuddeko n'omwabati gwe yabadde ayogera ku teyagufuddeko wabula engatto ye. Lodi agenda okujjanga nakyaseba akola ne masekati g'ekiro. Namugamba nakwadde omukisa ogwokubiri lwa nsonga omuntu aba agwana omukisa ogwokubiri. Twakwate kuba ntudde erudda. Nakyala agenda okujogamba ki? Bana yetufudde yasika nayo kayegwa. Hey Leah. Leo gamba ki? Story ki mwana? Making love over and over. Mukola ki ko tubadde mukola muhabbati muyerere. Awesome. Bibadde binyuma. Some ice cream? Ngwe kwa ice cream nti nedda. No, I'm good. Ndi okay? I'm gonna go to bed. And you kids, you have a good night. Mugene munyumirwe ekiro munnanga ate ngambe ki? Did you see the video? Simanyi walabye akatambi. Nakalabye. Busted up for you. Steve munnayi bamukubirwa kubanga gwe. I don't know. It was kind of like simanyi. Valiant. Akatambi mbutufu yabadde nga bono gamba nti Bakilizi. Oh, that's sweet. Bamusekudde lwa kubanga gwe. I knew you would. Nategedde ojja mwagala musaato si wambwa. It really is, you know. She got a pure heart. Ayina omutima omutukuvu. Person I ever met, my ye muntu kusiaka tugona lisikanye mulamu bwange. Ekera walo abana bazi kampide nga tubazi campingidde bagenda kugulawo abana bakampinga kuduka oli asobola okumala we nnaku 3 oba wiiki nga aswamye edduuka kwegamba lwe bagenda okugulawo bana bakeddewo dda bano bagenda kugulawo si bakatambi kago winze vile si yoyo gwe bakubye ennyondo kono yoyo mwana
abaana babeera wali nga basimbye line sibagamba mu ate nga toziweddeyo kuki ani agenda ofuna second edition nga first edition weeri. You look like shit. Mwana olabika nga kazambi. Come on, this is the day we've been looking forward to. Gwe lunaku ffe naawe tubadde tulindiridde okubanga tugulawo sitoowa yaffe. Osegeera. Just like it doesn't matter what are, you know. Yagamba nti ebintu ebisinga ndabange bitalina makulu waatali. Ye by the way tebirina makulu. Need anything without her. Tewali kiina makulu wabanga tali ne nakyala. Buraza. Tutandika kwekubya mizimu ssaawa zino. Muyagala goge mazima muyagala okamala. Tufudde bannange. Dude, you can't go. We're about to. Tosobola kugira naawe. Fine, this is our moment. Tunaatera ogenda kano kasira kaffe abaana basimbye layini ebweru. Dude, this is real right here. Bino bye tulina wano byaddala okwo kuteebereza kw'olina mu mutwe. Bana mwagala ate ye ateekeddwa kimanya nti muyagala. Kanziruke ngende mulabi. Yajja. Ani wadde bakimanya asobola okuguza abantu boolera ddala engatto kuba abasinga bonna akatambi bakale bayinza okwagala yaba abaguza. Steve ogamba kigwe. Njagala kumanya liyoba wali Steve. What are you doing? Kikyokola. I know you hate me. Nkimanyi tonjagala. Ate nga nsobola otegeera ensonga lwaki tonjagala. Stupid. Kubanga akaseera akayise emabega nayisa bubi mukwano gwo nali musiru nali mujje. Thing that I did right. Wabula essaawa zino. Probably won't change her mind, but she needs to know. Njagala lisingezeeko okubanga mugamba kyeteekeddwa omugamba nkimanyi ayinza obutakyusa birowoozo bye naye njagala mugambe bwe mwagala. Kono taliiwo. Kati ogenda kwogera naki nga taliwo. Abali wano essimu nevuga nateera. Kujja agikwate. You got your romantic shit worked out or what? Wasobodde ogezaako okwasaganya romantic shit oba nedda? Said no. Nkugambye sinaba bimaliriza. You gotta work that out. Then kati obiveeko jangu waneeno. Kubanga mwana wano batutta. Yo, Nick, can I get these in a... Nick, soko nfuniye zino mu size 11. Ndowooza we bituuse nkwate kuba ngende ku store kono butereevu. Everything happens for a reason. Manyi bagamba buli kimu kyonna kituukawo lwa nsonga. Let's go to the store. Jangu tugende ku store, ndaba store wegguddewo. Jja tugende ku store. Yajja. Genda okuza amaaso nga ne family weeri. Katonda watu. Ate mwe mukola kiwadde. Kyogamba tubadde tugenda kumisinga ku lunaku lunene bwe ruti ng'ogenda kugulawo store ya abaana bonna Friday nze muno bagula ngatto. They're actually pretty cool. Mazima ga Katonda kirabika bulungi. Jangu aneeno mwannyinaze. Free stuff. These are free, right? Just asking. These are the most comfortable shoes. Zino zenga tezikyasiza okubeera comfortable ku nsi ya Katonda bulijjo nyambala za kijeesi. Bulaza naawe jangu va mu katemba wa family. Ne senga bamuleese senga weekimpatiira. Genda okwasaganya ebyedduuka. Unya bulungi gwe mwana gwe atooba. Yajja erudda. Couldn't find her. Munaye yambuze. Gotta get over her. Then kati ebyo by'omukazi byesonyiwe. Right now we have to come. Essaawa zino tulina concentratinga ku ssaawa ku dakiika kubanga engatto bazigula bubi nnyo. Ize engatto zitwaliye client ali wali eri mu nsonda. Yajja agezeko sisikana client amutwalire engatto. Wabula bagenda okwesiga bwe bati bonna. Okwekanya nga nakyala yatuddewo erudda. Yagamba ulala Katonda watu. Yesu Kristo abadde takisuubira. Can a girl get a new pair of Yambuza okola ki wano kono mu atasobola gula peya ya sneaker. Sneakers. Katonda wange. Yakirya wansi bonna ne bakkirira. You're right about James. Anti wali mutuufu ku James. Era namukyayirawo nga tugenda okuyingira omwaka. Why is that? Lwaki ate? Lwaki? Because I'm still stuck on you. Lwansonga I'm still stuck on you. Nkyakuliko. Nkyakwagala nakupenda sana. Yaza amaaso gyali bambi. Bano bonna bala muhabbati muyerere gwe guli waawo. Kyekava kasituka. Yakakwata kawulire ndowooza zikutuuka eh? Oli comfortable nazo. Kono butereevu. Yasituka ne bali kwe kusituka. Ati munaye gwe wakiŋŋamba. Fitting and stand out. Saturday? Nsaba ku Saturday tubeeko gye twakono kulw'omukaaga. Then awo tulinawo obuzibu. No, Saturday. Saturday ogiraba. Valentine's Day. Egenda kubeera Valentine's Day. That's a big one. Ate yo holiday y'amaanyi nnene gwe nkumanyi toyagala bintu bya holidays. It's usually reserved for people in a relationship. Ebiseera ebisinga bagamba nti ebeera reserved eri abantu ababeera mu masekati g'okwagana abali mu habati ogwannamaddala kono kituufu. Kyekyo lwaki njagala okgenda naawe lwansonga gwe wekka gwe njagala amazima geego.
gwe wekka gwe nazulamu kye nandiise ekyenjawulo ekireetera omutima gwange okuba buli kaseera ekindeetera obwagazi era namugamba ndi muhabati naawe ekyo tekigenda kyuka era nga nkimanyi essaawa eno nti naawe onjagala ge mazima ekyo kyo tulime nange I love you too abakazi n'omuhabati banaayi gubakaabya yasi bugambo butuna batandise okaaba era bw'okwana ng'omukazi n'omugabi bigambo byonna byonna nga tayiwa maziga ku nsonga z'omuhamadi omanyi oyo komando otawanyikanga obudde bukyali ate bw'obanga omukuba amanda n'akabyako eriiso limu era siri omanyi oyo wa bisiraani tomwesemberezanga otawanyikirawo ng'obudde bukyali nga 14 Valentine's Day yajja nasooka musimba ebimuli happy Valentine's Day musimula kakisi ngondeetera ebimuli ebibalagavu gwe aleese kananka karamba kagali karamba kwata ne kano kagali sebo kabira bukarambirira najja nga bimusimba kimu ku kimu kwata ebyo kwata n'ebyo ne kano kakano kakwate njagala ne kano nooza omutima ogulengera gulika I love you nagwo nagulese badra ekigambo nga heaven nekuleetera ne kalonjore nako nkiwa ojja kaagala nako nakalesi nako nakamuteereruda ate no sibye byokka njirawo n'ebirala bye naleesera bye njagala okuwa kati nga kano kanako kajja kuba kakolera olabye otya ko ye kali nako kange kuliko erinnya lyange nti kakwate ate ennaku zo balina ku sseete munnange kati naleese n'akapingo buno bujja tuyamba naddala ku lunaku lwolwaleero obupingu bujja tuyamba tujja kubwesiba kuye kali obupingu abuleese naleese neevwe evwe muro uno naye namulese badage happy Valentine's Day yaze ne Cupid owaye gwe Cupid ate walese wa gwe tewamugamye nti wandi mugamye nangenda kugiramu gwa mutisiza kati oba naye wabaki yazawa akaji bakaise November rule ne kabaka na shemero kagala isira ba video Jones Productions nga bulijjo iranga magaliza mwaka gwa 2017 omusufu kamera n'olwekyo mukama abankomire mweraba without you. I've been dreaming about you every night.